eggulu sirya kubuusabuusa eggulu gye liri era atagenda mu ggulu n'alina w'alaga manyi abantu bagamba geena no tetugenda mu geena just a reception muntu kwatuukira ebibi bye boogera ku geena kaba kakyali bakayita bati kuloza reception nga bugabuga nti nzize ku expo ne bakutoza wali ku reception nga tonayingira mu studio kaba kasiki mu bufunze kati then kiki kisinga geena obunene lake of fire ennyanja y'omuliro already budde buno gyeri obateri gyeri naye teri official news era teri bagendayo naye ate geena weeri etereka emyoyo gyayo kati ekibuzo kyakyandibuuzizza mpozi heavens mu Luganda waliyo mu tukiyiye nti amakulu no eggulu in plural heavens dirimu emirundi dirimu emirundi eggulu lya mirundi lya mirundi emeka emirundi eggulu lya mirundi 3 tewaliyo lisukkaawo by proof, by evidence, by scriptures, 3. Kalde kantandike mpola omuntu ategeere. Erisooka balita mu Luzungu affirmation oba sky oba atmosphere. Atmosphere sibye banga we yere ya mutula wagu. Ero nalyo ggulu. Musomba. Era ngenda kulaga byawandiikibwa. Ninze. Eryokubiri baliyita eggulu emyoyo wegituukira eryo lijjudde emyoyo emirungi n'emibi oba congestion mitabule giri awo newabaawo eddala eggulu eryokusatu Katonda gy'atuula era eyo tewali yali agenzeeyo ekyandikwa bwe kigamba. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well fun. Kale basabale banyabo tusanise okubalaba ku Export TV tuli ku mutimbagano. Bannange ennaku ziweddeyo tugenda kuba mupiira mikwano. Bannaye oba musombo ogenda gatako eddoboozi naye kansooke eyeweeza omumba bwe bazikuba. Tulina omupiira omwezi guno ogw'omunaana gwe tulimu nga guggwako Saturday sembayo. Tugenda ku Arise Church ya Musumba Roni Kalungi. Then botukomawo mu mwezi ogw'omwenda ng'ennaku z'omwezi 6 tugenda beera olugala ku Namuwona Kigobe nga tukyaziza okukontana kunene okw'emirembe ebyemizannyo kugenda beera wakati w'ekkanisa eya Rise Church International ya Musumba Kalungi n'eyaffe eya Prayer Power Church ekulemberwa Musumba Peter Sekitoleko ali nango nako lwali so tubasa muntu wagire mikwano omugenda beera mu expense ntono byakunywa byakulya kadata ate kati fene waffe Lugala tugenda kuwunzika ne kibayita worship evening twaga tufunene ku byuma ebyo bijisa ekitibwa ky'olunaku kugamba lubeere malidadi ate n'ekirala tugenda pangisa tafu kuva ku macha paka kawungezi guys enamba ya Facebook 0770 mwenda nyanya 26 ngenda basa batukwatire wamu tunyumira ku olwo nabo mugenda beera ko kuva ku macha paka kawungezi. Aba God Heals Abo Medicine mikwano gyaffe bano bakugunyo mukujjanja bendwadde gwe zotendereza
bo bazifuula lufumo. Kwate namba yabwe yesimu awo wansi gezesa ogenda wo obujulizi mukwano gwange. Bakubire katikati eddagala lyabwe tugenda ddaga mbu ate ninyengende wanviremu wa bagenda likuletera ku mulyango awo oli ku nkola eya delivery ba whatsapping ko mukwano gwange gwali ebwe gwanga ba engaging bakuyambeko. Bakubire katikati so ogenda ne ku TikTok account yabwe God Heals Herbal Medicine embeera netambula malidadi sana. Bana abazadde baffe tugenda kuumulaba Cambridge neche mbategeeza otamu eweddira mu be papa straw mwana bakube mukube kusomero mugambe nzakalango nakajje ku expo opo ofunye baba bagenda kutolera kaka sente ku sport ngate muna batesa bekasoteka expo mu stories onyumiza bwana director obeche mnyina gosanzeyo baba bagenda kuwa ka discount so muduke mu Cambridge eso tukoze na libanga dene bambiri gunjudde abaana empisa za abaana nungi amadini nezikiriza za abaana bazisako nyesira batumbula ebitona abana babashapinga ne bavaayo nga bamugaso nnyo so muduke embiro musumba wanyiso nzanyiso kulaba amina Yesu yebazibu amina timu ya player power twetegesedda era musumba kalungi obubaka buno mutuseeko ayinza okubataala be video eno naye ajja giraba kubanga batagirabye babu mutuseeko waliko abamwagala ennyo waliwo omuwala mwalani Etina postinga nnyo ogundize Etina Tina ajabo mutusaako mulingeri ndi ebisero bya goal yabitegeke babiruke babiruke bafuneyo mu Rwanda omukugu mu kusona babati babayina wane koso bubanji baje babukinge obanyi bagambe kigambo twogedda jinje ne kwolo action yali kati tuvuga twala kati lero bigambo ekya action kati gwebera ko jja kirabo wakinaba omulabi waffe njagala okusaba mukusaba okunjimirya ko naffe tu supporting ka budget nakabagambi wano nze saagala nnyo kumanya ebyange biri straight million mu ekitundu kintu kiba kitambula bulungi wena tuba tubisa managing dewamu kama akuwa omukisa ngo yimirya naffe ngo tu supportinga kama nje nokwata ku muntu wakati awo euro lozanga meka euro kwa bitegere nnyo bitegera nnyo siringi euro nga 5 abana bitsaka Saudi bagakunjigiriza dirham nenda tezito wanyina nja kumenyekana yo amanyi waliwo bwe nagenda awo waliwo akazimbe kali awo nja kikunyumiza off camera kale kakireke nedira moja menyekana yo jajiwulira nzibuzibu naye mbega mutwe gateko mutu supporting tugenda kuba ne worship night nakoze video eraga omugaso gw'okusinza simanyi abe yajiba wadde simanyi ne ajja jibawa lero eraga omugaso gw'okusinza okusinza kugasa okusinza kulungi okusinza kuita God's presence kati ate bw'oteeka mu sente nga gwataddemu sente okubeera kwa Mukama kukke ate ekyo kibeera ate kyate kirala nnyo oba mafuta oba mafuta so mubeere oba ne mu supporting alino mpya tugenda kuba live kyo tugende mu kasere tutuko ne data ne nokufuna kamera ennungi kuba nanga abana expo bano nabo bayina ate gadgets ze bateekamu bwe tuyimirya nabo ate kikola buki bulungi so nze ndi mwesigwa ndi pipe etuusa amazzi lavuga mazino za expo euro zizino euro 5 mwazi tuusa wa nkuwera obujulizi pipe yote nabo tena ziba yes wale nnyo waliwo pipe eziziba abantu bange zigaziba nesijja bogera kama abakozese nenga pipe yo sofa etuusa era nja kutuusa ne bogamba nti soda ono soda wa soda era afuuka soda wa siku baate ate atuuka nga tanywereddwako sibya kujanga gasi yawo gwa mudda neto wanga jizwa kafirinze wale nnyo omanye kyawandiko kigamba nti ekisaanikira ekyokunywa ekivuddeko ekisaanikira kibeera virgin nja kukijjukira nkituuse kikyali virgin nekituuse nnyini waakyo so tusangibwa ku 0755 12 96 0755 12 kira sona njagala kusiima abawo obujulizi service affe bekoze obulungi Mukama basumuludde soda bangi be abasiima Mukama agulumizibwe n'abeera mu service affe ne mukolebwa bulungi bagamba busumba okuyigiriza kulungi mwebale nnyo naawe omupya tugoberye prayer power church era tubeera ku Sunday kuno ku expo tugoberye obeereko naffe mu linnya lya Yesu
basaba ne banyabo kakati kalira njagala story y'olwaleero ogitambuze nga bwe kisoboka nkwegayidde sikusaba mukisa waliwo yamuwambye akomentinga n'agamba leero CEO wa kuno musoose waliwo omukyali yamuwambye so bane tukwatagane story yayo tugitambuze musumba eggulu lifuuse eggulu netuuka okulowooza nti obamwe abatava ne mutuwa ku bujulizi bwa kugenda mu ggulu mwe temuli batuufu olunaku olwaleero buli omu avaayo eggulu alyogerako buki bubwe kati twagala tutunulire kuba watutegeeza n'otugamba Bible yeringa direction etambuza map gite blueprint gite map gite compass bigambo bingi kati ntwagala olunaku olwaleero otusomese ku ggulu nga tutambulira ku byaki byawandiikibwa ggulu lino litutabudde tufa tuzirika twewunzika tulya emmere twesunze bingi eggulu soko twashuwalensi nga tusimba lyo gyeriri mukama yebazibwe heaven is real eggulu gyeriri eggulu sirya kubuusabuusa eggulu gyeriri era atagenda mu ggulu n'alina walaga biri ebifo bibiri era kano atakukakayo wajolaga gwesalirawo oba manya abantu bagamba genda no tetugenda mugenda genda just a reception muntu kwatuukira ndako ebibi bye baogera ku geyena kabaka kyali bakayita bati kuloza akasiki reception nga mugabuga nti nzize ku expo ne bakutoza wali ku reception nga tona ingere mu studio kabaka siki mu bufunze kati fe tuli no mu studio ne wali abatulo wali ku reception kati then kiki kisinga geyena obunene lake of fire enyanja y'omuliro already budde buno gyeri obateri gyeri ne teri official news era teri bagendayo naye yategeye na weri etereka emyoyo gyayo kweto lituwuliriza kati eggulu gyeriri ngeyena kweri ne lake of fire kati eggulu gyeriri kati ekibuzo kyandibuzizza mpozi heavens mu Luganda waliyo mu tutiyiriza nti amakulu no eggulu in a plural heavens dirimu emirundi dirimu emirundi eggulu lya mirundi lya mirundi emeka emirundi eggulu lya mirundi 3 tewaliyo lisukaawo by proof, by evidence, by scriptures, esatu. Obadde omanya ameka. I was told. Omulabi waffe yamanya ameka gye. Osoose bw'ozanze musumba tonzigyako kibuuzo. Kolera abantu. I was told nti gali amagulu 7. Era ne bantegeeza nti kwago 7. Sofa bwana Lucifer anaga mulimu 5. Ate Lucifer yafuga eggulu. Ana. Gamuli mutano ya gawamba. I was told. Ne ate standing nga mumuwadde nnyonyo ate gundi bannange byetu. Ate musumbazi natusesera ninja nyamba stand unaleka amanyi galina. Galeka nate tutuka ku level ya Katonda. Najja kugamba stand yakuwa omukagosi. Buli kimu so ensi yonna yagiwamba. Do you agree? Ensi ya stand naye kubanga mukama yagimuwa. Naye eggulu Katonda alinako full control. Tanawamba ko yadde ndi mu stand. Ate era wadde yamuwa nga bulaba Katonda bwe yawa Yobu stand Yobu. Na ate era Katonda yasigaza control ye n'agamba obulamu emme tokwata kuki ku bulamu. Kati eggulu stand ye ebyandikwa kwewunyisiza nawe ebyandikwa bingi naye mbadde saagala kukwata yate eyo stand bamugobayo mu ggulu kubanga eri yali Lucifer. By then eri yali malaika Lucifer. Era ina amaanyi. Era gwe banyumya wekituuka kunyumya ku stand mu ggulu aba Lucifer. Lucifer yali wa amaanyi nnyo. Yalina amaanyi. Bamugobayo ne bamusuula kuno ku nsi. Kati talina ku control. Takyesolosa n'addayo. Ekyo bulaba Yesu bwe yafa n'azuukira. Ojjukira bwe bamusanga ku ntaana n'agamba tonkwata kusoka genda eri kitange. Kyekiri emabegaawo. Kyolaba ekibuuzo nze kyembuuza. Yesu addagwa ku 2 addagwa ku 3. Asooka ku reporting nga yakazuukira yagamba Yokaana 2. Nsooka genda eri ani? Eri kitaawe. Then n'akomawo. N'akomawo ate.
It has to be the second one ogulina kuba gwakubiri. Anti yajja. Ogugumu. Yagenda. N'akomawo kati abadda gwakumeka. Waliwo yangamba waziikibwa wani. Yakuba crusade ez'amaanyi mu Magombe n'abulira enjiri. Ya n'awamba n'ebisu mu luzu. Naye bw'ogamba crusade owokisu obeera okijanjawazizza naye gali yawamba story yagimanyi alabika kubanga ekyawakuba kale kati eyo saagadde kuba bwe nkwata tugenda kujja naye nga ky'obumanya nti ekituufu okufa kwe kwamuleta okukka e Magombe okujja ebisu mu luzu yagenda for era Bible ga n'abulira emyoyo enjiri ekyo kyawandiikibwa gye kiri n'abulira emyoyo enjiri. Era abo bantu bangi abafuna obulokozi kubanga Yokaana Bible egamba nti Yokaana baali bamutemako omutwe bonna bamumanya abantu mu kaseera mpaawo balaba Yokaana ng'atambula mu Yerusaalemi era ekyandikibwa bwe kiri wano mu Lukka ng'atambula abantu bangi be yanunula mu budde obwo. Ekitegeeza Sitaani alina obuyinza obusobola okupaaza omuntu nga si wuwe n'amutwala ewuwe. Njagala kulaga wane n'akanyiriri. Okimanyi nti Sitaani yakuba eŋŋumi mu bikola by'abatume. Sitaani yakuba awo eŋŋumi sebo ng'alwanira mulambo gwa Moses. Sitaani. Yuda omusomi wa Bible soma Yuda 1:7. Ng'alwanira omulambo gwa Moses. Agamba ngutwala. Kuloza okubanira omulambo bano Abaganda be bakola. Bakikopa mu Bible. Byadda. Sitaani yalwanira omulambo gwa sijja kasoma naye kale mbagambye kuba siyenye saagala kuva ku kyendiko tuli ku ggulu ekyo nakyo bwe ndiba wa kukigira ndi tuli kijjako kirina we kigwa mu kusomesa yalwanira omulambo gwa Musa ng'agwagala kyani kya gundi malayika gundi malayika Mikaeli kyani kya Sitaani kyani kya malayika Mikaeli kyani kya Sitaani omulambo ogumpa siguko omulambo okujjako olugezigezi Musa ali mukozi Musa ali mukumwanti bwe bamukuseeri Misiri amukiraiminga nti ngolooza bino Sitaani byatulwanira ebirondoola kuliko akakwata agamba ssebo fa bamukuza amabere yayonka gaffe okifuna yakulira mu lubiri lwaffe tebiggwa bityo saasire yafuwa ku mmindi kati kati eggulu gali amagulu I have three heavens. Ngenda kwogera mu luzungu banyawo ne basebo wale bigamu nga bitegereka we have 3 heavens kwaliko erisooka eryokubiri n'eryokusatu tegasukaawo byonna ebisangibwa in these 3 heavens byanjawulo babifaanaga byanjawulo kalde kantandika mpola omuntu ategeere erisooka balita mu luzungu affirmation oba sky oba atmosphere sibye ebbanga tulaba waggulu ero nalyo ggulu musomba era ngenda kulaga byawandiikibwa eryokubiri baliyita eggulu emyoyo we gituukira eryo lijjudde emyoyo emirungi n'emibi oba congestion mitabule giri awo newabaawo eddala eggulu eryokusatu Katonda gy'atuula era eyo tewali yali agenzeeyo ekyandikwa bwe kigamba musomba mpozi mutabani ng'obujulizi tobuwulira baani ati towulira bujulizi kale kankwata anyiige Pastor Aida anti kale soda nze kankugambe kino soda kale waliwo ebintu byengenda okwogera weewuunye okimanye eggulu liriko emiryango 12 ani yali azzeeko nakugaa nti eggulu nalabye emiryango 12 okimanyi nti buli ayingira eggulu oyingirira mu mulyango gw'ekikaakyo soda gwe toyingira wenyingirira mbadde maye ffenna tuli banvuma nze ndi wa kika kya Isakali nedda siri mu bya Buganda kale ate ebyo ebika bijjawo kuba eno Bible ffe ba beginner etukoma ku nvuma nvuma anti kati nvuma is like a general gundi umbrella okijjeeyo bulungi kati gwe ebyo ebika byo Isakali kyoyogedde byo bijjiramu wa ebyo ofuuka otyo wa Isakali anti era waliwo kye tugobere okufuuka oluusi ekirala omwoyo mutukuvu akikola
nze omukyala ali UK Emmanuel nkutumiddeko ye mukama yakimubikkulira era ngenda okumucekinga kono nga ali mu line ye wa Zibuluni wagwa mukama nga yakimubikkulira ate okusomesa kugenda okujja nga ye ali ati kigalo buli omu oyinawo ogwa soda bwe tuba ng'omusayi gwatugula mu bika yalaba kwali mulabi waffe nnyo wa Lulango omusayi bwe guba nga gwatugula mu bika ne gutugula mu nnimi mu mawanga kati bwe guba gwakugula mu kika kati wadda mu kika ki ky'Abayisirayiri kubanga Isirayiri eyina ebika 10 n'ebyo buli muntu ayina wago kyola n'eggulu lirina emiryango 12 era oligo singa wano lwakuba abantu booleta wano toli kubabuuza buli mubuuze nti walaba emiryango emeka ku ggulu bwe mbuuze nnyo bagamba ndi muwakanyindeka ninokolamu akanko Bob wayingira mu mulyango ki Uncle Bob omanyi omwana okkiriza bwe ndeetamu obuwakanya so dotabula omuntu omuleka kunnyonnyola nawanise bako emiryango giri 10 n'egyo era buli mulyango ogenda kusangako n'abayigirizwa bagenda kutuulawo wali abayigirizwa nabo balina mwe bagwa nga ati era nabo bali 10 buli muyigirizwa alina omulyango kwagenda okuyimirira Yuda ono kiri aye Yuda replacement wali neera naye ekikaji ekiri Yuda bamureplacinga taliyo kati ye yafirwa obusika ate kana kayimba ketuyimba the lion of Judah oyo Yesu the lion of Judah ate oli ye Judas Iscariot anti ate ono ye Judah the lion of Judah empologoma ya Yuda tomanyi Yerusalemu yayawulwamu egundi Isa yayawulwamu emirundi ebiri kuliko Yuda kuliko neki ne Isirayiri Yuda ekolebwa ebika ebyo era ebika baabirekera Dawudi ne Yesu mwafu kati era bagamba Bible egamba kubikulirwa 5 nti Yesu gwe mulandira gwa Dawudi empologoma ya Yuda era awe kiva musomba atogenda kuntaba omulandira guba gujja lubereberye okusinga ebirala kalate tutunulira Dawudi mukadde ku Yesu kalate guba gutyo omulandira ngate gujja olubanya Dawudi ekadde mu mutaka kiri wejide omulandira kuba tosobola kulaba nduli without mulandira roots comes first kalate Yesu abo omulandira nga bajjajjabe bo babakyate bo anti kati olaba Yesu gwe mulandira gwa nti Yesu ava mu line ya Dawudi ava mu line ya Dawudi polira ningira bonera Yesu abasinga obukulu when just incarnation kawo kadda Yesu yaliwo era Bible eraga nti yaliwo na Ibrahim tanabaawo n'abantu bamuga gwe totusiriwaza Isaya 5:4 so emiryango 12 buli lyalisembayo eggulu liriko emiryango 12 kale kangambe nti kitwale nti eggulu kankuse ekifaananyi kitwale nti eggulu liringa kalina mukusigala kyakufaananyiza liringa kalina lirina fulo 3 nkujjemu n'olowooza bulungi era n'oyo akitegere fulo 3 kati kweyo kalina awasookerwako atmosphere awaddako awatuukirwa emyoyo then awasembayo wamwenye mikwano gyange we batera okutaganira ne bagenda kati tetugenda kubeera mu lisooka mu lyakubiri tugenda kuba ne kitaffe wali awasembayo ate ye mwenye nga bw'omuyise kabwejumbira atula mu lyakumeka nyakusatu era ngenda kulaga wana akanyisi byakuteebereza kati gwakiririza mu Bible funa wandiika kati nkugambye eryokubiri liri congested nnyo kayola kati Bible buli bwowula kanungamya abantu buli bwowula eggulu nga lyogamba sky nga lyogera heavens awo liba lyogera ku lisooka na lyakubiri heavens buli wulira Bible nga olunyirira lugamba heavens era kasooke nkulaga wano bikula awo Zaburi Bible yange abe yagitutte Zaburi Zaburi aliwa Zaburi 10 Bible yange 10 mumbulize Zaburi 10
Zabbuli 10:15 owulire 10:15 Zabbuli etuuka yeeyo eggulu ly'eggulu lya Mukama naye ensi yagiwa abaana b'abantu eggulu lyaki lya Mukama kati singa osoma awo mu y'oluzungu eraga heaven leka nkulage mu y'oluzungu Psalms singa mu y'oluzungu wano lwaki nkubonyaabonya Psalms yagandaga abantu manyisa aganyo tuteekewo bintu Zabbuli 10:15 16 eyange egamba the heavens are the Lord's heavens. Yes. The heavens are the Lord's heavens. But the earth he has given to the children of man. Yes. Kati wano basose kulaga obulinde bw'eggulu bonna eggulu lyo lyani Mukama. Fabana abantu atuwadde ensi kuba yatuwa ensi naga mufuge. Era ffe bafuga wa. Yes. Wana Sitaani yatuwamba. Sitaani yatuwamba. Ate bwe ngendera ku kiri tekoma wano n'ayambuka amagulu musanvu. Ate kiriyo kifu. Kubanga n'akyogera talina proof. Ate bino si bya kugira kusanyusa abantu. Si bya geresa. Si bya views. Kati kankusomere kati akalala. Nsomera Nehemiya. Tusome mu luzungu ndowooza yino wansome eno. Nehemiya 9:7. You are the Lord. Yegwe Mukama wekka. The God who choose. Soma mukaga. You are the Lord. Nehemiya mukaga. You are the Lord. You alone. You have made heaven. Kati eryo heaven lyeririe. You have made heaven. Kasoulya heaven lyeri okusatu. You have made heaven. The heaven of heavens. Nokola kati olaba. The heaven of heavens. Eggulu ly'eggulu ewuli ewasukulumu. With all their host. The earth and all that is on it, the seas and all that is on there is in them, and you preserve them all, and the host of heaven worship you. Kati ekyo omuntu akitegedde yeekolerayo eririe esukulumu kumalala. Banga omuntu asobola okubuza ekibuuzo alonda bwe yali atonda ensi yaliwa yadde bwe yali akola eggulu yaliwa ebyadda okirabye ekibuuzo kati Katonda yeekolerayo esukulumu awasukulumu. Kati njagala kulaga tugende wano nkulage ti heavens kuba kati mazo kitulaga nti waliwo esukulumu. Then era twagala tumanye erisooka gana agasooka go gajjawa. Kati tugende kati nkutte kuli sooka linayise affirmation. Lubereberye mu 2 kansoke mu Luganda tewalibeberye 2. Katonda n'ayogera nti amazzi gazaale ebyewalula bingi ebirina obulamu era n'ebibuuka bibuuke ku nsi mu bbanga ery'eggulu. Okitegedde? Mu bbanga ery'eggulu. Eggulu lirina ebbanga. Eryo lyerisooka leka nkulage wano mu y'oluzungu. Emu meka? Genesis 1:20. Agamba. And God said, let the waters swarm with swarms of living creatures. Yes. And let birds fly above the earth. Yes. Across the expanse of the heaven. Of the heavens. Yes, one all heavens. Nagambye ntya expanse of the heavens. Mu bbanga ly'eggulu. Heavens, so we heavens first, second. Kati eyo first esooka affirmation yeeyo. Leka nkongera akanyira akalaba ekyamateeka Baganda banga bagenda mu ggulu nade natiro simbolo ekyamateeka 11 kutandikirawo kale ono oyagalanga Mukama Katonda 11 sorry 11 kyamateeka 11 nate ensi
gye musomokera okugenda okugirya ye asi ey'ebiwonvu n'ensozi enywa amazzi ng'enkuba eva mu ggulu. Kati eyo naye kulaga heavens, from rain of the heavens. Ate nga batugamba ebire byemwe muva enkuba. Okafuna ndowooza onfuna nti ly'ebbanga. Yes. Nkusigira kifaananyi kati gotandise okubitegera simanyi oba omulabi waffe. Nene bw'aba taliiko komenti ngaawo bajja kukuddira oba si kyo enamba omukulu yagikuwadde. Yeremiya kandabe Yeremiya nya era bajja kunoonya Yeremiya 4:25 ndowooza. Yeremiya 4:25. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. I looked, and behold, there was no man, and all parts of the hair had flee. Owulira kati wagwe woolaba nga tewali muntu n'ebyomubbanga bibuukirawo yewaawo. Onfuna Nalaba natunula nga tewali muntu n'ennyonyi zonna ez'omu bbanga nga zibuuse nga zidduse wewaawo. Si sky, si affirmation. Ebinyonyi binayo bituuka nga binayo bitatuuka. Olaba ne bwe ziba nnyonyi abalinnya ennyonyi bajja kuŋŋamba ennyonyi waliwo bwe batazikiriza kutuuka. Era batugambe ffe tuli ba bugaali nnyo boda n'emmotoka. Naye ku guno omwaka Mukama agenda tulinyisa nnyonyi gugenze gudduka guli njigiriza waliwo eyo abagenda okutuyita kuba kati gana amazima. So de enjiri gye nnina n'abazungu bagyetaaga. Banjigemu ku luzungu tandika bayisaamu oluzungu. Nedda bagenda kututwalira mu Luganda lwaffe luno bajja funa abavunuse bajja tujooga ati kati kyetwaka kyemanyi kyewaka noting nti we have 3 kati yo first ngikutteko. That is the atmosphere. The atmosphere katugenze tugenze ku lyokubiri kwendi era ino nagambye lino si lirongoofu. Leka nkulage n'akanyini nga Mukama agamba si lirongoofu. Yobu 15:15. Yobu era n'abaliyo Mukama tabeesiga. Kati soma akanyiri laba teyeesiga batukuvu be weewaawo eggulu si ddongoofu mu maaso ge. Kati eyo liisa eggulu soma wano mu Luzungu. Behold, God puts no trust in his holy ones, the angels. Indeed, the heavens are not clean in his sight. Nagabe kusobolya heavens second basically. First second baita heavens. Ne first bagisokolayo ne bagita sky, atmosphere, expanse of heaven ne bagita affirmation. Kati wali awasemba bwatateekako ka s wali weera ngenda kulaga nga kyate eri bagita where God dwells. Kati wanene waliwo na babuusabuusa bamalayika baate nno atabalina mu trust nga tabalina mu trust in his sight. Era agamba not clean, it is full of spirits. Nakikugambidde onfunyawo eyo second nsomera. Era oluusi Bible zimu zigiyita outer space. Era zimuyita heavens outer space oba heavens full of spirits. Mpulira tugenze olubereberye 14. lubereberye 1:14.
ey'Oluganda yegamba Katonda n'ayogera nti wabeewo ebyaka mu bbanga ery'eggulu byawulenga emisana n'ekiro bibenga n'obubonero n'ebiro n'ennaku n'emyaka 15 bibenga ng'ettabaaza mu bbanga ery'eggulu byakenga ku nsi bwe kityo bwe kyali 16 Katonda n'akola ebyaka bibiri ebinene ebyaka ekisinga obunene okufuganga emisana n'ekyaka ekitono okufuganga ekiro era n'emmunyeenye kati ate wano muyozungu egamba era wano ekonako ne ku first heaven egamba and God said, let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night. And let there be sign and token of God's provident care to mark seasons, days, and years. Let there be lights in the expanse of the sky. Kati akosteva konde ku first heaven. Sky. To give light upon the earth, and it was so. And God made the two great lights, the greater light, the sun, to rule the day, and the lesser light, the moon, to rule the night. And he made the stars. Okawuli nakose kali nakose kendi gundi bagame in the expanse of heaven. Onfunye. Gende. Rubereberye Zaburi Isaya meka. Isaya 13. Isaya 13:10. Isaya 13:10. Kubanga emmunyeenye ez'omu ggulu n'ebibiina byazo tebiri yaka kwaka kwabyo. Enjuba erizikizibwa ng'evaayo n'omwezi teguli yaka musana gwagwo. Kati yozo negamba for the stars of the heavens. Kati omwezi guli mu bbanga wano wetugulabira enjuba eri wano oba eri esukka kawo. Wabula basimanyi. Abasoma galaxy. Kyogamba abagenda mu bwengula bakomaawo. Wala nnyo bagamba wala nnyo. Kati okifunye. Olone yangamba ati ate kati okimanyi nti mu ggulu waliyo enjuba. Endala. Muggulu waliyo enjuba. Endala nga olosena fe gye tukonsuminga oba eno nayo bba wonna. Ate eri enjuba ndala bagiyita Yesu. Yesu mu ggulu yayaka. Kyekitanga. Teera mu ggulu teweetagisa kubaayo njuba kambulaga akanyiriri. Ku lwereberye emmeka. Manyi muneka tebintu bino soda kitaaga nyiriri. Byetaaga nyiriri. Kasabibwamu nyiriri mpuliriza ne kasabibwamu okwolesebwa ate mba nabaayo. Mba ngenda kuwakanya. Kasabibwamu okwolesebwa n'okutwalibwa. Nyokirizibwa ati musomba okkiriza ati abantu batwalibwa. Wa omuggulu. Okubikulirwa oba okutwalibwa. Kuba eriyo bemanya badde obujulizi nga bagenze bonna. Soda nze sina kyempakanya kuba abantu bano abatubula ebintu bino bakulu. Sina kyenkola ki naye tugobere nnyo ebayibuli byekola etya. Mbulira awo gwayonka bwe nkuddamu. Mbulira akayonka so bavuga ekintu kyabwe. Nze sijja kuwakanya nnyo bantu naye tugobere nnyo ebayibuli byekola etya byegamba. 12 nsomera gwondo wano. Soda kakulage n'emiryango lumu kubikulirwa. Revelation kubikulirwa. Tugenda kuddayo kubikulirwa tusayo 21. Tandikira ku lw'ekkumi. 20 ey'Oluganda etandikira ku lw'ekkumi. Ku lw'ekkumi n'olumu. Oluganda egamba nga kirina ekitiibwa kya Katonda okumasamasa kwakyo ng'ejjinja ery'omuwendo omungi ennyo ng'ejjinja y'essepi eritangalijja. 12 nga kirina bbugwe omunene omuwanvu nga kirina emiryango 12. Olaya kye naagambye. Ne ku miryango bamalayika 12. Owulira buli mulyango guliko security. Era soda tewajja kuva eri bonna. Waliwo benzikiriziganyaamu abagamba nti nali nziruka nnyingi ne baŋŋamba ddayo gwe tonnatukula. That one you can accept. Bamalayika ne bankwata. Bw'abanga teyakasoma nkale si n'akateeka mu practice. So bunyivu obugendo bwa soma.
n'amanya agawandikiddwako gegebika 12 eby'abaana ba Isirayiri ku buli mulyango kyo sinakuulira akigegenya nakote bakibikula kati sirika kyemmanyi tebatera laba stories zino zirimu mazima nja kugezaako mbuuzeeko omulumu ogwa mu kika kye era eggulu liyina sides 4 soma 13 mu sides zo mutusanga n'amafumbiro gwe soma ebuvanjuba emiryango 3 era obukiika obwa kkono emiryango 3 angemeka 3 obukiika obwa kkono oyo north 3 era obukiika obwa ddyo emiryango 3 era obukiika obw'obuvanjuba emiryango 3 onfuna yes soma olwe 14 ne bbugwe w'ekibuga yalina emisingi 12 eggulu lirina emisingi 12 wana wali ekibuga tuwateeka eggulu kubanga dayo waggulu nkulage omuntu ayinza okugamba naye awo mpulya mwogera ku kibuga si ku ggulu anti gundi Yesu bwe bali bawa Yokaana okubikkulirwa bamusigira ku kyamanyi nga bwe basodo tusomesa from simple to complex obwongo bwange bali babikula Yokaana kuba kino ekitabo kya Yokaana ne bamulaga Yerusalemu empya ng'ekka okuvaawa nga bamulaga eggulu esoma waawe wasooka olusobola ogamba nendaba eggulu erijja n'ensi empya kubanga eggulu ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze n'ennyanja nga tekyaliwo kati ffe gye tulaga jjukira wali ekibuga era kati namba 1 ne namba 2 bigenda kusaanyizibwawo onfuna era bwe tunaatuuka judgment bwe nebeetuuse nga tugenda abeetegedde Mukama namba 1 ne namba 2 tujja nakufuna kakisa kabiyingiramu ate ziri eggulu erigenda osaanyizibwawo lirina erimu ate tobirisoma enensi erina okusaanyizibwawo eggulu esooka neryokubiri lirina okusaanyizibwawo akubuuza abantu ebuuzo bayongere wano ku seeka kati dayeri nkulage nti mu ggulu ayakayo 15 nedda bbugwe w'ekibuga yalina emisingi 12 awo nalumaze 16 n'ekibuga kyenka 15 tumale 15 mpulyange yalumaze kantu tusome sinaba naye eyayogera nange yalina ekigera olumuli olwa zaabu okugera ekibuga n'emiryango gyakyo ne bbugwe waakyo 16 n'ekibuga kyenkanyizibwa enjuyi zonna n'obuwanvu bwakyo bulinga obugazi n'agera ekibuga n'olumuli amabanga 10 mu 12 obuwanvu n'obugazi n'obugulumivu bwakyo bwenkanankana 17 n'agera bbugwe waakyo emikono 144 ekigera ky'omu 23 okwanguya so ekibuga tekyetaaga njuba newankubadde omwezi okukyakira kubanga ekitiibwa kya Katonda kyakimulisa n'ettabaaza yaakyo ye mwana gw'endiga tewetaaga amasannyalaze mbwate gagenze mbwate ki teritwala DT sola kati obadde obuuza nti muggulu ekiyongo mmere mu ggulu tujja kulya nga kyekiri awo tukawo ne tutabuka n'abantu naye Bayibuli tetulaga kiyungu nti weekiri awo nembuza naye Katonda talema kuliisa jjukira kuba bonna abalidde mu Bayibuli abalya mu ddongo wali ekiyungu emmaanu yajjanga bagifumbiranga mu ddongo musomba mugenda kunkakasa nnyo mu ggulu ndeka nsooke embalaga akanyiriri flesh oba spirit mubiri gundi mwoyo emyoyo giri emmere neya buli Bayibuli egamba mu Bakoliiso 15 nti ejambaziddwa ekitiibwa kya Katonda ekitafa ogambye eki tabuuza ogambye nti emyoyo gikola ki emibiri giri ya this emyoyo giri kuba nalimanyi nemba mutubulya mu kanisa mutugamba food for the soul kigambo kya Katonda naye ne bino ebisigadde byaguna omubiri
era bw'ofundira nnyo emmere oba ogeza kino ekirabika then ebyokusiiba n'ebyawandiikibwa biki ebyo kuno ku nsi paati edominatinga ku muntu mubiri guno oguli emmere then emmere yeggulu kati mu ggulu wagenda kubanga guno mubiri togenda genda nagojjukira ekigenda y'emmeeme n'omwoyo kyekigenda kati omwoyo gugulyoke gwambazibwa omubiri ogutafa okiwulira ekyo awo nno gwe okaŋŋambye neera neetaaga akanyiriri kubanga abantu bano bawakana abantu bano agenda n'awakana n'agamba naye mbuzeemu akanyiriri kati sooka onsomere Luka 2:23 Luka 2:30 olw'30 mulyoke mulye era munywere ku mmeeza yange mu bwakabaka bwange era mulituula ku ntebe ez'ekitiibwa nga musalira emisango ebika 12 eby'abayisirayiri. Okawulidde ako kaliwa mu ggulu saakakonyeko ddeeri ebika babizizza kati ekirala mu ggulu tewali kuwasa teri byana bya Allah tagenda tutegekera kati ate awo eggulu lyawukana n'ejjana yawukana ejjana yo yaani jjana waliyo okuwasa yo yaani ya Allah yaani siye Katonda kuba justice mbadde mu kigambo kya Rwanda tobagatta Allah ne God nali mali n'oluzungu liri era ffe ne bwe tuba tusetinga bibuuzo ne we bayuneebu kino bakinonyeze kubagamba name to creation that were created by God or Allah awakana lete proof byawukanira ddala Allah yawukana Katonda nedda Mwenyezi Mungu era yejja naye bibi ne bigenda obeerayo surati Wakia ya 5:6 atandiso kyokoza nsoma proof surati Wakia ya 5:6 aya ya 10 okoma kulwana egamba nti jana for Muslims different from that of Christians. Muslim men will have to drink wine, eat bananas, chicken, all birds, which have many virgin women of special creation. Bajja batonderawo. Naye kati awo numbye eki tebagamba bagenda kuwasa nimbye ewa soda njagala obiyogeza amazima. Tujja kukalumiriza sigenda ngeko ne babingamba. Nedda bo wennyini bo. Bagenda batonderawo olukondo. Waliyo ebyana ebirina amatutu bagajja mu amatutu ebyana byakuba impression y'enjawulo. Totoza abantu shahada. Bagenda kuba mu kudigida. Eyo nayo final destination yabwe. Kati ffe waffe tewali kuwasa era yenna yesunga okuwasa tekuliyo. Ekitegeeza abamu kisobokera ddala abamu tujja beera mu ggulu ng'abali mu jjana. Oba Katonda ajjazingako jjana asima pligatori ebyo byonna. Kati waliwo omuntu agamba byebimu byawukana. Gw'olidde nedda leka kule kati akanyiri ka Bible kagamba katya ekwogerako okuwasa. Akunkulaze tugenda kola ki? Bagambye kola ki kulya. Kankulage akobutawasa. Luka meka. Osomye Luka ki? Ene badde Luka 22 olunyiriri olwasatu. Leka linda katono. 22 olwasatu. Kati eri naye egenda kubeera awo mu ggulu nga nkulaga tewali kola ki? Tewali kuwasa. Mu ggulu tewali kuwasa. Bana abeesonga okuwasa. Kalabayi. Tugenda kuba nga bamalayika. Nsomera Luka meka. Matayo 22:3. Matayo. Nkulage mu ggulu. Kati gwe bw'omala okubisoma olabe. Matayo 22 olw'30. Kubanga mu kuzuukira tebawasa so tebafumbirwa naye balinga bamalayika mu ggulu. Kati awo mbuuza ki? Mujjana soda twerisankuuli kati soda omuntu omu bw'agamba nti kuwasa bw'oba kino kya muntu omu tugamba nti ono kuwasa
ono tewali kuwasa abo babeera be bamu abyanjawulo ono akugambye amatutu abaana bali virgin onaga kanka basomere musumba agambo spipeso olutondawo olwenjawulo ani ageno tondawo Allah subhanahu kateekako ngali ne nabbi wo mubwati swala lewa swala abantu beyagale alhamdulillah ya rabbil alamin temunyiga abantu beyagale bikula surati al-waqi'a kati awo kalabi kati mugulu tewali kuwasa okufumbirwa kulya tewali kufumbirwa tugenda kubanga ba malaika ekyo kimu kati nakomi wali ku heavenizi onfunye aha kati tugeze eggulu eryokubiri tetwali mazeyo bulungi ndowooza bandabe Isaya meka Isaya 13 Isaya 13 olw'ekumi andabe twagimazeeyo aha Isaya 13 olw'ekumi twagimaze Zaburi Zaburi emu Zaburi 19 emu Zaburi 19 emu eggulu lyogera ekitiibwa kya Katonda n'ebbanga libuulirira emirimu gy'emikono gye. Kati soma mu Luzungu. The heavens declare the glory of Nagambi, God. wasobola heavens second ki? And the firmament shows and proclaims his handwork. Yes, firmament ozo nakigambye ko. Firmament banga. Firmament actually wali kantezemu nakize firmament. Good. Firmament lyebanga lyolirangirira emirimu gya Katonda. Otegedde Katonda biri ebimeka? Bibiri. Eryokusatu kwe tulaze where God dwells. Isaya 6 okutandikirawo. Isaya 6 6 sorry. Isaya 6 lusembayo. Bwati bwayogera Mukama nti eggulu y'entebe yange n'ensi y'entebe y'ebigere byange. Eggulu yeki? Y'entebe ye. Bwolabaawo ekoseza heaven. Si heavens. Heaven eggulu ly'entebe yange. Ensi y'entebe y'ebigere bye. Ensi y'entebe y'ebigere. Okalabe. Heaven is my throne. Okalaba. Thus says the Lord. Heaven is my throne. Kati kankulaga akanyiri akalaga ate nti eggulu lya mirundi esatu. Nsomera Bakoliso ekyokubiri. Abakolinto ekyokubiri. Bakoliso ekyokubiri. Natuseeyo dda 12 olwokubiri. Manyi omuntu mu Kristo eyakamala emyaka 14 oba mu mubiri simanyi oba awatali mubiri simanyi. Paulo yagendayo mu ggulu naye naye bye yalaba byamugasa yavaayo nga tategedde. Okutwalibwa omuntu ali bw'atyo mu ggulu eryokusatu. Oliwulidde eryo? Okawulidde kakunyweddemu bulungi? Nkozaake nga yagambye eryokusatu. Tegeze eryo the first one, the second and the third. Onfunyawo? We have 3 heavens. Yes. Gonna gali mu mikono gya Katonda. Yes. Basekabaka. Kings. Ekisooka. Basekabaka ekisooka 8 3. Era wulira gwe okwegayirira kw'omuddu wo n'abantu bo Isirayiri bwe banaasabanga nga batunuulira ekifo kino weewaawo wulira gwe ng'oyima mu ggulu ekifo kye boongeramu ky'obeerangamu. Okawulidde ako ekifo ky'obeerangamu where you dwell. Kanadda kaakano mu Luzungu Luzungu Oluganda era gwe omulabi waffe wasoma Bayibuli tosoma Luganda lukka. Oluganda bano baatukola balimu nnyo sitaani bafunyafunya ebintu bayozaamu. Soma. Hearken to the prayer of your servant. Yes. And your people Israel. Yes. When they pray. Yes. In toward this place. Here in heaven. Your dwelling place. And when you hear, forgive. Okawulidde. You are dwelling what? Place. Dwelling place is the place where you stay. Soda.
akantu kayingidde amagulu sorry Kati heavens okawulidde gali ameka kati nsaasira bulijjo manyi we have 7 heavens. Tekaliyo era gwe singa ogenda kugugo nedda buuza how many heavens. Lwaki ngenda kugoni n'akantu kabe bakayita chat GPT ke kasinga ke kasinga ku Bible bangamba kastan. Actually that platform no nesinga kuba fa lokire fina platform mugabe da ne kali kyokolerayo kye kigulumiza platform we. How many heavens there in the Bible. Kagenda kunyura bulungi kagenda kuyira data chat GPT endala munyo ne yajiya anti yayoza mugundi basomera abantu. Question: the Bible actually refers to 3 heavens. First heaven, this is the sky or atmosphere where birds fly and clouds form. Second heaven, this refers to outer space, the rim of the sun, moon, stars, and the planets. Third heaven. Okalabi wali watole munyenye wazirabi Isaya 10. Isaya 13:10. Bakalaze. Third heaven. This is considered the spiritual heaven, the dwelling place of God. Okasome wano. Angels and the righteous after death. Omanyizane mu Luganda batoka manyi. Mu Bible waliwo kino oluzi babibatabukako amazima mu bifo bisatu eggulu. Eggulu ennyanja yakawungeeza eggulu lyensi yonna n'eggulu ery'omwoyo. Osomye nozo onfunye. Bagambe kino kye kifo eky'omuwendo ekibuga ky'omwoyo gwa Mukama. Ekibuga ekyo Yerusalemu eri bakikoze mu kubikulirwa. Bamalayika kati buze kirala ku ggulu. Onye Mukama wange ambuulira omusanvu yadaziti kamuzi oba yagenda y'omusumba oba eriyo Katonda ebintu byatukweka ng'agenda abiraga abantu abatambudde nnyo naye n'abivumbula ebintu nga ki nti they can be more than 7 heaven manya 3 heavens yabyogerako. Tewali kintu kiri mu ggulu Mukama takyogerako mu Bible pozi nga tonoonyeza kubanga mu ggulu waliyo emigga. Naye emigga tebatulaga bikulukutiramu naye laffe nkimanyi emigga giba mu mazzi naye bw'osoma gye giri era ennyirizi zino wano nga tuwunzika. Era waliwo omuggo ogukulukuta nga guva mu ntebe ya Katonda gye guli kubikkulirwa 22 wasooka n'obwokubiri ne bw'otasomaayo. Waliwo n'okulukuta nga guva mu tempo ya Katonda. Ezekiel 47 okuva ku lusooka okukoma ku lw'e12. Onfuna ndowooza. Era guno omuti ogwali ku Edeni, omuti ogwo mu Edeni wali emiti emeka? 2. Wali omuti ogw'okumanya ekirungi n'ekibi, omuti ogw'obulamu bwe tugwe tetufa guli eri. Gwali wano ku nsi. Ngusengulwa. Omanyi nti Edeni yali mu Mesopotamia, Iraka. Edeni aweyiwe gwenonye teka mwawo. Nyere ku chapter GP guteka mu where was Eden on earth. Ate chat GPT erimba. Era musope ogenda kusanga emiga nga Tigris, Flat, Garden of Eden. Where was Garden of Eden found? Olabe. Mesopotamia wano. Forward. Forward. Banaye chemanyo inacho ofuna Mesopotamia. Where was Garden of Garden of Eden? One of the most fascinating mystery the Bible describes that a beautiful lush paradise created by God as the first home for Adam and Eve. Wansi wano wagambe. Soma about verse. Because of these rivers, many scholars think the Garden of Eden was somewhere in the region of Mesopotamia, modern Iraq, and nearby areas. Come on. So the bintu byonna weebiri naye tetunoonyeza kukola ki
kumanya kati guno omuti gwagibwawo ne gutwalibwa era tugenda gulirako mu ggulu abanagenda bokka be banagulyako gubala ebibala 12 buli mwezi. Boteka mutoka bagamba Mesopotamy is often considered the prime candidate for the location of the Garden of Eden. Prime means what? The starting based on those rivers cruise. Tigris, olabera? This is Tigris and Euphrates. Yes, mu Luganda go baita flat. Mostly in the modern day Iraq and parts of Syria and Turkey. Lwaki tubasiibula abaagala abalungi mukusinkana awaani kati obalina ekibuuzo kyokayana wono enamba yange 0756129698 eggulu lya ddala era tugenda ligendamu naye saagala ate bakugire naye eggulu bagambye kali lyabatuukirivu ezira kyendidi byona ebyogera byabatuukirivu bijjawo ono byabatuukirivu so era tereze ekkubo ly'omwana wa Mukama nsangibwa ku 0756129698 noonya kama kumpero Mukama Katonda abatukumire no expo teggwa biwoomu ng'ekkuba erigenda mu ffumbiro ate na subscribe nga kikole tusinkana olundi bye bye. Expo TV to the world.